Bebe Cool can did it. Why can't I did it too? Kongula, Uncle Pepe. Nyimbo zitegedde. Ndutegedde boy like me. For 3 years. Omulenzi ngazi kwegamba akayimba kogerera naddala abaana ab'obuwala kati ebigambo bye tubadde tukozesa okwana byanguye omugamba boy like me omulenzi ngazi kujja osobbala kanga akwogera olaba engeri gy'abadde ateeseteesemu ekintu esaanidde kyasaanukudde kyekyo kye tubadde tulinda tatulidde zaamanya yadde n'akamu atuwadde kwegamba Bebe Cool singa tutambulira wano music industry ya Uganda kyekibadde kibulamu nze ndabidde ddala nga Uncle Bebe kati guno omutindo gwaleese bulijjo bagamba music wa Uganda ekibulamu akitaddemu ataddemu giya ogenze n'omusaba kolabo mpe kolabo Uncle Bebe yimba kinaawe olabye byatulaze kati essaawa eno olabya kuyimba bwana nnima kolabo ŋŋenda kukwatayo muzize enkadde ndubbe tulabe kyanankola anaakumba kolabo luyimba ki lwolaba nga osobola oddubba bw'aba akumira Good again. Oh, baby, love you every day. Ate katokamanyi. Love you every day. Hey. Kakubira winter. Embaga yange etuuse. Director. Nigwe 12. Ngenda kukyala. Ngenda kukyala mwankole. Era Gomesi gigula omushanana ewamane naleba emikolo gituuse okulya okunywa tugende tukyala omukazi gwa 12 ku Christmas kwennyini nga 25 abantu abantu kyebankola mu kunsondera lwe nali ebbombo abantu bannangidde neeraliikira ne bwe nandibadde nandyagadde naye tolaba Buluno kaali ku kikaliriro bamusondereza emmotoka bavuma oyo buli gyayita bajjula mukwatira kizindalo ffe twagisonda ofanga munnayuganda takusondedde kantu